Bw'etyo embeera bw'ebadde ku kyalo Nakaziba ekisangibwa mu ggombolola y'ekikandwa mu disitulikiti y'Emityana. Abatuuze bwe bavudde mu mbeera ne batabukira omukazi Rosemary Babirye okubonoonera emmere yaabwe. Muyina ebintu byammwe mukyala Babirye wano tewali mbalana gwamenye ebintu byammwe. Bino okutuukawo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda babadde bagenze okulaba embeera mu kitundu kino oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abatuuze bagobaganyizibwa ku ttaka ery'ekibira ky'e Ruwunga. Sookera ddala si yawulira nga bw'omulaba. Tujja kuva wano fe abawansi ba councillors yatuyisaamu ddama ki amaaso. Ekibira kino kiweza yiika 12 nga kyawula ensalo n'ettaka okutudde abantu. Okuva mu mwaka gwa 2007 Rosemary Babirye abadde ku ttaka lino nga tewali bukuubagano wabula jjo ly'abalamu ate yatabukidde abatuuze abamulinaanye bwe yatandise okusimba emiti babatuuze bwe bagamba nti waabwe. Tebajja biwandiiko tubonaabona nabo balekyensaba bagenda ebiwandiiko ebitu kati babanjule eri abakulembeze. RDC abayimiriza ne bagaana okuyimirira ate kati bamaze osimba emiti ate kati bawoza bw'ate abantu balekewo emiti mu nnimiro yaabwe ate bo bave mu bibanja byabwe. Oba twandisabe pulezidenti ayise ekirangiro abantu afunewo abateeka n'emiti afunewo agissa. Abatuuze era balumiriza abakozi ba Babirye okukkakkana ku mmere yaabwe ne bagisaanyaawo saako n'okubatiisatiisa okubatuusaako obulabe. Omukazi yaleeta abantu ne bayingira mu bibanja byabwe ne batemba emmere y'abantu ate bwe tugamba ku nsonga eyo tebatuwulire tebakwata ku bantu bakavudala. Banenya poliisi okwesulirayo ogwa Naggamba nga babatwalidde okwemulugunya kwabwe. Balina omukago bagobye emisinde bagala mu mutema neyekweka mu nnyumba y'omukadde gweta Naalongo era ffe twamutaasizza batuse ku poliisi okulipootinga ensonga zaffe tebatufuddeko tukumawo. Mu lukiiko olukubiddwa ku kyalo Nakaziba mu ggombolola y'ekikandwa abamu ku batuuze batuuse n'okukulukusa amaziga nga bannyonnyola engeri gye bayisibwamu. Nosimba bombawo, nosimba ebitooka by'omukazi n'abyonoona n'abitema. Mukazi gwe. Wali ulasaba sengenge. Kati ng'abali waggulu eri bamulengera ne balaba ng'agenda kuweetera omukyala Naalongo. Abavubuka babadde basatu ne bakwata emigo n'ejjambiya ne bayita mu lusuku lwa Muzeeyi Muwanga ne bagenda ne bagwewa Bwete ne bamutaayiza. Mu lukiiko luno Babirye asabiddwa okubaako ne kyayogera. Ono ategeezezza abatuuze nga bwe yaweebwa olukusa ekitongole ky'ebibira NFA okusimba emiti ku ttaka ly'ekibira ky'e Ruwunga era ng'akalambira nti wonna waasimbye ttaka lya kibira. License gye bampa ya myaka 5. Kaakati mu kusimba miti wonna bakama bange olwampa ba National Forest Authority nasimba emiti. Wonna saawa eno bye muwulira nti abakozi bali mu kukola wonna nasimbawo miti bali kukola ring weeding ne spot weeding. Emiti nagiteeka mu ssente. Saawa eno okuvaayo nti nyimirize gundi ssente ezo nafuna looni. Tunaaba tumaze okuopeninga anaasangibwa mu kibira nkusaba okkirize mu bulungi oveeyo. Omubaka wa Mityana North Kibedi Nseegumire asabye Babirye okukomya okutulugunya abatuuze wabula akwatagana n'ekitongole ky'ebibira basobole okwerula empenda buli omu amanye wayita okusobola okumalawo enkaayana. Weekutandikira mu 2007 weekolera nkuba mu 2007 gyabagenda maaso gyabakola kijabakolera naye wana wasigadde akolesa abantu abaleke okutuusanga NFA evuddeyo netulambika bulungi ettaka lyayo welisandikira newelikola ki newelikoma. Yo poliisi esabye Babirye n'abatuuze okugira nga beesonyiwa ekifo kino okutuusa nga NFA esaze eggoye. Abakozi bo bonna bwe baba nga si ba ku kitundu kuno batwale obanjule muki ewa chairman. Njagala twefuge nga bwe twagala ofiisi eneetereeza ebyayo awo wogamba nti watadde emiti nga twasose kujjawo ko byabaddewo kuba gw'obadde okitwala nti waki ekituyisa ofiisi eno etutereeze ewawo yewa. Wetuviiriddeyo ng'olukiiko lwabuse.